Eno ye Salam TV. Tulimbiwobe libanangi soko sirike mukatono abavubuka b'ekibiina kya NUP naddala babasaba ebifo bambi ne batasobola kubeera nti bayitamu bali mu kukaaba okw'ekika ekya waggulu bali mu miranga egy'ekika ekya waggulu tebaweereddwa kaadi za NUP ate twabagamba nti essaawa yonna amaziga gajja era bwe twogerera olunaku olwaleero bali mu miranga abo abasaba ebifo eby'enjawulo naddala okukiikirira abantu mu parliament nga basinziira mu kibiina ekya NUP. Olunaku olw'eggulo principal wamu n'olukiiko lwe yalonda bafulumizza lisiti eyalese abantu nga bakutte ku mitwe. Olunaku olwali tugenda kutunuulira tulabe mu programu yaffe omukeeze olunaku olwali tugenda kutunuulira tulabe abantu abafulumizibwa bo be batya n'abaasuulibwa be batya seggona bannayi bizibu byakutegeera amanya nze twamukibi mbaaniza olunaku olwali mu programu omukeeze mwebali kuba nti mutulaba yonna gye musinzira okuba nti mulaba TV eno ey'omugaso yonna abe Arua mbalamusaako nnyo kubanga TV eno mugiraba nnyo mu Arua awo Arua mugiraba n'ogenda side yet Ajumani mulaba TV eno ate ne musukka nkomyewo mu ggulu nsaze enzize eno kamdini koona ngenze lira abeerira muli mutya nayingiridde absolute kala moja nammwe mbalamusizaako bambi mugamba mutya mujebaleko waliwo alipoota zetulaba ezituuka eno simawo bantuufu ddala aga nti kala moja luli baali bagibalira okubeera nti buli mwaka kala moja eyingiramu obuwumbi bwa Uganda obutakka wansi wa 10 daga nti buli mwaka kala moja tekyuka ne tugiteekamu through the government ne NGOs ez'enjawulo obuwumbi obutakka wansi wa 10 njawo bategeeza nti sente ezimu ziriibwa tezituuka bannange ezo sente temuzitugamba nti zituuke kala moja okujja katabeerangaho kala moja atatukangako kala moja goyinza okuga nti ezo sente zituukayo tezituuka njawo baniiza mwenna nzikiridde wano nzize mu Mbale mugamba mutya MP Kigwa bawadde awo NUP gye njogerako yawadde MP kyawo Jinja mugamba mutya ebiri ejjinja mwana twesanyu ttono mu jjinja awo n'oyingira ekibuga Kampala mbuuse obubuusi ngenze Masaka mugamba mutya Mbarara mugamba mutya abeeri e Nakaseke Luweero bo bajaganya kubanga ndoza byali basuubira byebyo abaka ba parliament ab'enjawulo baafulumizibwa njaga okulamusa ku bantu b'entuŋŋamo awo n'Embarara mbaddamu akenkizo awo kubanga Salam TV mugiraba mwebale kubeera ndi mugiraba amanya nze twaha mukiibi kasese mugamba mutya mwena mbalamusizaako n'abalabi abasinziira obunaayira abasinziire bunaayira nga musukka eggwanga lino ne mulaba nga muli Abu Dhabi muli Australia muli ewa ebungereza banaffe nasanze abantu bangi abalaba TV eno nga bali Bungereza era nga bagigoberera era nga bagitegeera bulungi nnyo nga bategeera Salam TV Bungereza etegeera Salam bannange United Kingdom bategeera Salam buli wootuuka ebibuga byonna ove London nogere Manchester bagiriko vaayo deno e Birmingham bagiriko nnyo Newcastle bagiriko ate ebitundu byonna ebya Bungereza okiwulira eva ku Bungereza yennyini noddeeri n'ogenda mu Wales Scotland era musajja wange ndidde okoze omulimu gw'amaanyi nnyo Scotland awo njagala okulamusaako namusanze alabika nti ebintu byakoze mu butuufu bingi naye nga byonna abikolera Salam TV mwebale kubeera nti mulaba TV nemuga Salam TV n'abali South Africa mbalamusaako Australia musajja wange Ibura Muzungu
nkula musaako nafu zino ndudde okula musaako naye nga gyendi Haji Kiyaji gy'oli wano e Kampala ali Kabembe Nama Mukono yaweereza message ekiranga Twaha Mukiibi ennaku zino akadde ke bakuwanga katono keeko ke ka bulijjo kakati njaga okutandika olunaku olwaleero mwebakulani mulaba TV nga Salam TV njagala katandikirewa bye nina bingi akadde kituufu katono ntandikire wa Munyagwa yes kantandikire wa Munyagwa Mubaraka Munyagwa nakugamba Munyagwa wa kutunuulira nnyo musajja muzibu nnyo bwe yayanjudde ekibiina kye n'alonkinga ye yalonkinze Masaniya kulya tukwatire wa mutulye ffenna njaga otunuulire Mubaraka Munyagwa ng'atambula ebigambo byabadde bimuvaamu naga nti obusiraamu bulekeddwa emabega I think obusiraamu bulekeddwa emabega ayinza okuba yabadde mutuufu mu nsonga ezimu oba endala naddala mu kugabana keeki obusiraamu bulekeddwa emabega mu kugabana keeki bw'oba ogaba owaba minisita at least bawe abasiraamu tubalabe nga beebo omu babiri basatu bana ne kuba minisita ekikumi mu nga kuliko ba minisita babano tubanoonya bunoonya oyo Munyagwa takati tusoboka boboga nti obusiraamu obukakkanyiza mu gundi naye bukakkanye ate era buwe ebifo byabo ebyo byogamba naye ate era nabo tobawa aga nti gavumenti eyiye eya Mubaraka Munyagwa ejja kubeera ng'ewa obwenkanya eri abantu ebikula byabwe n'amadiini gaabwe yagenze n'aleeta olusaniya n'agabula olusaniya yagenze nzamini nkomye Mubaraka Munyagwa yagambye nzamini amini tu munoonyeze munze soko tunulye Mubaraka Munyagwa kampeni yatandise dda akutte bendera ya Common Man's Party Mubaraka Munyagwa Serunga ng'oluusi yayita mugaati gwa bbata kakuyege gwalimu okukunga obuwagizi ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga amutandikidde ku muzikiti e Bwayise ng'ayise mu kusala Salati Udhuhul olumaliriza okusaala Munyagwa asoose kukkaatiriza bigambo bye nga bw'atayagala bagwira kufutubbala ku bannansi era n'ayanja n'ensonga essatu ezaamusindiikiriza okuvuganya omuli n'ey'okusosola abayisiraamu ebigambo bye nayogedde si birumamu lino eggwanga tulina okuliza ku mulamwa ekisooka obwenkanya tulina kye tuyita the Equal Opportunities Act egamba nti wabeewo obwenkanya mu ngaba y'emirimu mu ngaba yaki buli kimu lwe lusinia lwe twabagamba bw'otukakkanya mu census n'otugamba nti abasiraamu tuli 18% ne tukigumira kale oba ogaba baminisita tuwe 18%. Omuzikiti agufulumye mu malya ga kyamisana era Kinyana Mpindi n'omuzikiti yeesozze akatale k'e Bwayise okufuna ekyemisana. Musaniya lukale twagala Munyagwa Mubaraka Munyagwa kumwina mwasubi ng'akabonero k'ekibiina Munyagwa alidde n'abawagizi be ku Lusaniya era bangi bavudde ku bye babaddeko okujja okusika kafi wakati mu kugirwanira. Bangi amatoke gabokyezza ne basaba ebyokunywa okuweweeza ennimiro. Oluvannyuma lw'emmere okumuttula akatuuyo agenyiwaddeko mu ofiisi y'akatale n'oluvannyuma n'ayolekera Katanga. Bakira buli wayita ng'abantu bwe bawera kyokka poliisi ng'egira ne basalako. Mu mbeera efaananako bw'eti poliisi mwetuusiriza abawagizi ba Mubaraka Munyagwa nga bangi ebadde basalako olwo bamala okuyitawo mu masaŋŋanzira ag'enjawulo n'eryoke bayimbula okutambula. Ku kasayeko ku kataka Katanga wakubye olukuŋŋaana atuusewo ku ssaawa nga 9 era mu kwogerako naffe asoose kukukkulumira babyakwerinda okulemesa abawagizi be okumuwerekera. Ultimately enthusiasm eri waggulu naye abantu olaba kuwubira mu distance wala emmotoka za poliisi nga 3 ne yesikati abantu balowooza poliisi eyinza obatuusaako obulabe. Munyagwa ayongeddeko nti abasirikale abamuweebwa bandibadde bakologa okumuwerekera kubanga bangi naye ate poliisi yo etiisa abantu. Kyensuubira nti poliisi gye bawa candidate
yandibadde emala okuuma candidate okutuuka ku venue naye balaba ba police mulimu abayina mundu mulimu abayina emiggo kyongerayo abantu ate police ne babaze bakugobera bajja kurare egende basalako kyetusuubira nti tekyandwadde kituufu. Oluvannyuma Munyagwa atongoza manifesto kwanatambulira. Manifesto erimu buli kimu. Sulaiman Sabogwawo, NBS, Amasengeje. Ngaza Munyagwa campaign yeri expensive. Ate Munyagwa wakutunuulira nnyo. Ayinza okuwangula akalulu kano. Era bw'anaaba takawangudde tajja kubeera wala nnyo. Munyagwa wakutunuulira nnyo. Munyagwa ateeka mu abantu babeera njala. Abantu baffe babeera njala. Nzijukira era nzijukidde omubaka omu byenjogera nzo okuluza nti bya muzannyo. Omubaka omu yali mu kitundu ekimu ekyewaffe. Naye nga tayogera bingi nnyo. Yakutegeka ensawo ze ez'omuceere naye nga buli wagenda ogamba nti wano baga nti ngenda gindi atwalayo ki? Atwalayo bafumbi. Abafumbi essaawa zino baatuuse dda ajja kujja ku 8 ng'emmere eyidde. Olumala okwo ayogera eddakiika 3 nga teyeemenya. Dakiika 3 mubawe emmere. Abantu nga bakuŋŋaana ku nkuŋŋaana ze tugenda okutuuka mu box ng'alina 9. Kibayita emmere okivaako e Uganda abantu bakolerera mmere. Kati bw'ategeera nti anaalya nakkuta nga bana bagenze kugwa Munyagwa n'abaana tayinza kusigala waka. Ate era ye kakati ate abala tubafunyeeko ki? Mutuleke nammwe katuwe Munyagwa ogeruka kananga bawadde Munyagwa ne jja kubeera expensive na campaign sibesende janazijja. Ate sinalaba wateekawo ebibiina ebira bitaddewo akabbo. Munyagwa teekawo akabbo tuteekemu tusulemu ssente. Munyagwa teekawo akabbo tuteekemu ssente. Yaleese amaanyi oyo omusajja ajja bisobola. Njaga okuba omulanga eri bannaffe ab'ekibiina kya PFF nammwe mutambule mugende wa Munyagwa kuba temunaba kusonga paka tusonge wa Mugisha Muntu chances zisinga obungi nzo zinasonga tugende eri Nuupu tugende Munyagwa wali wuuyo asimbudde PFF gitunuulira olabe Elias Lukwago. Olwaleero ekibiina ki People's Front for Freedom kituuzizza tabamiruka waakyo okuva ku bukulembeze obw'oku ntikko okutuukira ddala ku busembayo okulaga engeri gye bagenda okweŋŋanga kalulu aka 2026. Mu tabamiruka ono ekifaananyi kya munnakibiina nnamba emu Besigye kituuziddwa mu ntebe y'omukulu ng'emirimu bwe gikwajja. Aguddewo olukiiko luno ye mumyuka wa Besigye mu kibiina ambasada wa Swabirigwa era atandikidde kutegeeza bannakibiina nga bwe bali mu njogerezeganya n'ebibiina bibiri ANT gye baasayininga naye endagaano ne NUP ebibiina abavuganya ku bwa pulezidenti okulondako ani avuuka kandidate wa bonna awagirwa ku babadde mu njogerezeganya. 2 of them, NUP and ANT. And now we have said, since you've been nominated, between you two, decide who should come forward. Azzeemu okukwata omuzindaalo y'abadde omu ku bamyuka ba ssentebe Salaam Musumba ng'ono ategeezezza nti bo nti tebaayagala kufuuka muziziko gwa nkyukakyuka era bwe butasimbawo muntu ku bwa pulezidenti. Ategeezezza nti ne bwe banaaba baakuwagira muntu ku ANT ne NUP be boogerezeganya nabo kwe bajja okulonda kuba baagala n'atembeeta engeri gye bategeeramu ebiruma Uganda. Salaam Musumba akaatiriza nti kano akalulu kaakufana kuwona. Gye muli byonna mutuule ntende nga mumanyi nti ffe aba People's Front for Freedom tugenda kuwagira omu ku bantu abataddewo presidential candidate. Batunaba tulemye okufindinga single candidate. Nakyo tujja kibabuulira. Kyalina ebiseera tukyatunuulidde ebintu bwe binaabeera. Olukiiko luno akulembera ekibiina Elias Lukwago ayanjudde ensonga 5 PFF kwegenda okutambulira era n'asaba nti ekibiina bakyongera obudde okusalawo kwani ow'okuwagira kuba ensonga zino si za kupapira. Enteekateeka ezo
tuzibaddeko okumala ebbanka twali tusubira nti we tunaatuukira wano nga ziwedde naye wakyaliwo ebitannaba kuggwa bulungi bye twagala okumaliriza ne bannaffe era enkiiko zikyagenda mu maaso nga bakadde baffe aba SEPS Council of Eminent Persons ekulemberwa Dr. Kiza Besigye Mwami Lwigwanga Mwali ne ba ereda balala babakano na bawafula ogutu nga bakulembeddemu nga tugenda mu maaso n'enteekateeka ezo. Mu nsonga ezinokoddwayo Lukwago mulimu okukakasa nga balwanirira abaasibwa olw'ebyobufuzi okuva mu bibiina byonna obutalwana na bannankyukakyuka balala n'obutayuga kuva ku mugendo. Era tubeere mu sayidi eyagamba nti ffe ababbiddwako ebyaffe tetusojjagana ku luwonzi tetulwanagana tukubira omulanga bakandideeti baffe bonna bagenza okwesimbawo totwala muntu yenna ali ku sayidi eyagala enkyukakyuka ng'omulabe yadde muvuganya ku kifo kyekimu temutwala ng'omulabe. Baraza abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo okuva ku babaka ba paalamenti ne gavumenti ez'ebitundu. Shamim Nabakoza, NBS Amasengejje. Nolwekyo kampeni zatandise olunaku olw'eggulo abantu batandise okusonga batandise okutunuulira atanaba kusonga essaawa yonna agenda kusonga. Nolwekyo njagala kubeera mukubizi mulanga nti weeteeketeeke ajja gy'oli mubuuza ebibuuzo by'osobola omubuuza singa obeera ng'osobodde omubuuza. Kati olunaku olw'eggulo bannaffe ab'ekibiina kya NUP kino nga kyekyokubiri mu ggwanga wano okubeera nga kyamaanyi okuva ku NRM. Ab'ekibiina kya NUP babadde Jjinja era batandise kampeni yaabwe ne batongoza ne manifesto kuba bagenda okubanga batambuliza ekibiina kino kuba bagenda okubanga batambuliza bannayuganda singa baweebwa omukisa singa bannayuganda baali basoma bitabo singa baali basoma biwandiike bandi bali basoma manifesto eno ne balaba nti yetutwala mu maaso oba yetubbika. Kati awe ko bandironze bandi bali basoma eya NUP ne basoma eya NRM nayo yafulumiza ne basoma eyaki bonna bwe bamaliriza ne baleka babigatta ne baga nti katufunye eki nti kino. Kakati onakola eggulo principal yabadde Jjinja njaga otunuulire ekyabadde Jjinja Kyagulanyi Robert Sentamu ng'ali mu Jjinja atuuse kampeni ye omulundi olunaku lwe olwasoose olwaleero bakyeyongerayo okumala emyezi egi nagaye nti babawo emyezi 3 bambi emyezi 3 gimala emyezi 3 kitegeeza oli mu nnaku 9 olina disitulikiti 100 kitegeeza nti olunaku ne disitulikiti bagikuwa bagamba kavalinga awamu kavalinga districts 2 osobola okumalako otherwise tojja kutuuka gy'olina kutuuka ye electoral commission nabuza lwaki at least buli district bandi bagiwa ennaku 2 ne beetooloola sobola okutuuka eri abantu be basaba obululu naye omuntu n'omuwanga mu district ayitamu ng'ali mu nnyonyi emmotoka zidduka mujja ziraba eyo kasooka tunuulye Kyagulanyi. Ab'ebyokwerinda bakedde kuyungula abawanvu n'abampi ababadde bagumbye ku nkulungo eziyingira ekibuga Jjinja okuli eya Amber Court Police Roundabout saako eya mayiro 2. Poliisi etegeezezza nga bw'esazeewo okuyungula bano okutangira omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyingira ekibuga Jjinja kuba tekyabadde mu nteekateeka gye baakoze. Tusuubira saidi ya Honorable Kyagulanyi presidential candidate okukolaganira wamu naffe security kubanga tuliwo ku lw'obulungi bwabwe ku lw'obulungi bwaffe ffenna. Bakira ayogera bino nga bannanuupu Jjinja babemberedde ku mabbali g'enguudo ez'enjawulo nga n'abamu kumpi bayisa bivvulu. Ku ssaawa 8 zennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingidde Busoga wakati mu luseregende lw'emmotoka ne boodabooda ezibadde ziwenyuuka obuweewo nga naye bw'awuubira ku bantu ng'asinziira mu mmotoka ye. Wano mu bikajjo bya Kakira ababadde bamuwerekerako enfuufu kumpi banaabye naabe. Ku ssaawa 10 bano batuuse ku kisaawe ky'essomero lya Kagoma ewabadde olukuŋŋaana wakati mu nnamungi w'omuntu era ng'atuuka katono essanyu litta abantu.
Kyagulanyi asinzidde wano n'abuulira ab'e Busoga ensonga lwaki olutabaalo lw'okumutuusa mu ntebe y'obwa pulezidenti alutandikidde eno. Ne Busoga twasazeewo okutongoza manifesto yaffe si lwa kinyumu. Bannange lwe twasemba okujja wano tetwafuna chance kwogera nammwe kubanga baali batukuba na tiyagasi n'amasasi. Kyagulanyi ayogedde ku nsonga eziruma abantu ba Kyabazinga okuli ebbeeyi y'ebikajjo okusereba saako okugobaganyizibwa ku nnyanja. Ebikajjo byali ku mitwalo 25 ttani kati biri mu mitwalo 9 oba 10 ttani. Ebyo ebizibu tubimanyi basebo ne bannyabo era omuntu abyogerako bamweta ngobi. Kyagulanyi era azzeemu n'akoowoola Maama Kadaga okumwegattako basobole okununula ensi Uganda. Okusinziira wano sijja kwogera bingi naye njagala mwenna abayita Right Honorable Kadaga maama mumugambe nze nkyamwagala ate nnyo. Kyagulanyi ali Busoga sabbiiti eno yonna era enkya ali Buyende ne Kamuli ng'abawagizi be e Kamuli bamulindiridde nga mbaga. Sembatya Ismail, Hakim Kanyere, NBS Amasengejje. Webali kumenti olaba TV mga Salam TV campaign bwetu byatandise olunaku olw'eggulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mbitundu by'ejjinja yakomyewo. Jjinja eyo mugijjukira, Busoga eyo mugijjukira, Eastern mugijjukira ku mulundi guno teyali nnyangu. Ku luno campaign egenda kutambula eti bajja kugitusomera batubuulire batulage engeri gye bagenda okuba nti batambulamu buli wamu mpaka campaign gy'ena eggwera tutegeere. Naye NRM nayo yatongozza manifesto yaayo. Era bw'oba owuliriza ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga agamba bagenda kunyweza bunyweza. Bayogedde ku nguudo ezikolebwa mwana 2 kilometers zibayogera nga mpitirivu bagamba nti bakoze enguudo naye ate era n'embi nazo nnyingi tetuza butakyogerako. NRM olw'okuba nti yo yeebadde mu buyinza emyaka 40 bw'eba etandika okwogera eyogera ku byegenda kwongera kukola, eyogera ku byekoze, eyogera ku byekoze, eyogera ku byegenda okwongera okukola. Yaleese ABCDE alphabets naga nti wano ngenda okukola ku kino, wano ngenda kukola ku byenjigiriza. Ebyenjigiriza byo ku mulundi guno kirabika ba headmaster bagenda bakwata abasasuza abaana ssente kubanga ndabye bataddemu amaanyi mangi. Tekyali muziyizi kusasula ssente, agenda asome nga tasasudde kiza okutuyamba. Abayinamu kasente mu abaana mubatwala awalala gada amasomero mugaleke aga gavumenti bwegaba tegasomesa bulungi. Ekyo NRM erabika nti ekisimba kessira nnyo ekyenjigiriza eyogedde ku nsonga nnyingi nabo tujja balaba babadde batongoza manifesto yaabwe. Naye njagala kusooka nga sinaba kugenda wala nnyo era kikazigera nezintwala mwanatu ezinneerabiza. Ensonga esinga okubeera nti nkulu olunaku olwaleero y'ensonga y'ababaka abaweereddwa n'abaasuuliddwa. Ekibiina kya National Unity Platform NUP olunaku olw'eggulo kyafulumiza list yabo be basuubira okuba nti bagenda be baawadde kaadi kyawedde. Ekibiina kya NUP kyafulumiza be kyawadde kaadi zaakyo era nga bw'obeera nga toli ku lisiti ezo kitegeeza nti ggwe ekibiina oluwadde mbogenda oba okusigala ng'oli muwagizi. Nyeko mulabye afulumiza n'ekiwandiiko kinene nnyo ku makya g'olunaku olwaleero. Nyeko yabadde makindi awo baamusudde. Ekibiina kya NUP bwe kiba kisuula tekikutunuulira na kutegeera nti oba obadde mu paalamenti. Naye baatugamba nti balonda era bagezaako okutunuulira ground. Simanyi ground gye batunuulira oba batunuza maaso ki oba ki. N'ekyo kibiina kya NUP akakiiko ke baakawa obwesige okulonda n'okusunsula n'okulaba ground bweyimirira. Yali Latifu Ssebaggala Sseŋŋendo n'ava oyo kojja wange anzala yenna Lubwamu maama wange nkulamusizza nnyo.
Navayo naga nti ekibiina kino mulimu embeera etali ntuufu si kyerufu. Abantu ne bayogera ne bagamba nti oyogedde bubi. Kakati bayogera nti oyogedde bubi twagala kutunuulira ku kino ekyafulumye. Ekyafulumye kyekyo ekituufu. Kati nange njagala kutegeera kyeyayogera kyali kituufu oba kituufu. Nange sinza kugamba nti kyali kituufu. Nange nkyetegereza nsonga. Kati gwalaba ali ku sayidi eyo. Bino mbyogera gwe weesalire woolabe. Waaliwo obwenkanya oba tewaali bwenkanya. Ekyo kimu. Kakati kankusomere kankutiye mwana katono. Nopu yasudde. Mu bantu be yasudde nsooke nsome be yawadde. Lisiti mpanvu mwabo yawadde kantandike. Oli wa district ki? Oli wa district ki kantandike ne district yene ndi maaso. Kayunga district. Nopu omukyala yawadde Nakwede Harriet. Mumujukira bulungi yo Kalulu aka district yajja ne yesimbawo. Naye yangwa n'okutuuka ku district yo kangende speed. Yawadde Nakwede Bale County yawadde Tebandeke oyo gyali Charles member parliament bamukomezaawo. Ntenjeru bawadde Sali Frederick Kafeero. Ntenjeru North, Ntenjeru South ne bawa Nsanja Patrick. Abo wo Kayunga erabika tebagikutteko kugitaataaganya era yasigadde flaga ya NUP eri mu bbanga ebuyukwe. Omubaka omukyala Nabatanzi Farida. Lugazi Municipality Serubura Stephen. Buyukwe South balese Kanabi Jime. Njeru Municipality balese Musanje Moses. Kati ono wa Buyukwe South yagenda okulwanagana ne Dr. Lulume Bayiga bamuyita Kanabi Jime. Agenda kulwanagana ne Lulume Bayiga. Mukono eno Mukono iwaffe. Ekifo ky'omukyala abaddeyo wa Nuupu tebakirangiridde. Omukyala owa Nuupu tebamulangiridde Mukono naye nga MP abaddeyo bakyateekateeka. Mukono North Kiwanuka Abdalla abaddeyo era gyali member parliament. Mukono South Maseruka Robert Nakifuma Kiwanuka Sulaiman. Mukono Municipality Betty Namboze bakireke naye abaddeyo. Mu Kampala nganzibu nnyo. Nsomye Kampala nereeta Wakiso. Omubaka omukyalo wa Wakiso Betty Naluyima oyo akomyewo. Entebbe Municipality Nabatta Namuli Joyce. Busiro South Matovu Charles. Busiro East Walukaga Mathias. Busiro East wano wabaddewo omubaka bamusudde Segona ne baleeta meya w'ekitundu Walukaga ate omukubi w'omuziki gwe baleese Walukaga. Kati Kampala ono yazzeemu ebintu ebitasoboka ebitali bya bulijjo. Era ono nabuuliza nti ground gye batunuulidde yabasaba kubanga batuuse ku mbaka omukyala. Ombaka omukyala baleese Shamim Malende ne baleeta Kawempe North oyo gyali Luyimbazi. Nyanzi Fred Center mugo baleese Kawempe South ne baleese Alex Waiswa Mufumbiro gwe baleese Nakawa East. Nakawa West Division baleese Joel Senyo Njali bamukomezaawo. Erubaga ne baleeta Kawali Abubeka abaddeyo bamukomezaawo. Tunuulira olabe wane Rubaga wabadde omubaka bamusudde ne baleeta Nassolo. Makindye West onte yasaba Zaharo Yirika tannasabako ku kifo ekyo bakimuleeseemu Zahara Makindye West. Ne balagamba nti abalonzi aba Makindye East mulete Kasirye Ali mulya nnyama. Ono yabadde yabadde meya we Makindye aliko kati bamusindise eno n'omugamba nti genda. Kakati awo waliwo gwe bayita Nyeko Derek
yasuuliddwa era emakinde basudde nnyeko ne baleeta kwegamba awo makindi mapya kuba basudde Alan Siwanyana kubanga makindi eyo gitunuuli ogirabe west ne east badde bayina Alan Siwanyana member of parliament bamusudde babadde bayina Nyeko Derek member of parliament ne bamusudde ne baleeta ate mu be baleese ne baleetamu ne abataasaba ne baleeta Zahara Luyulika ne baleeta ne Kasirye Ali Mulyanyama oyo musajja wange alabika mukozi era ajja bisobola kakati mu Central ne baleeta Secretary General w'ekibiina Lubongoya kakati etuvuddeyo ne Wakiso yawedde dda kakati tugenze ku kitundu ekirala era nga mbavuga mbatwala Kyankwanzi be baleese babaleese Kyankwanzi baleese eriyo Ntwetwe baleese Mande Edward baleese Irumba Alex Ebutemba abali ekiboga babawadde Musoke Michael ne Grace Kakoza ye Grace Kakoza Nakyanze ngemanya gebawandiise wano Grace Kakoza Nakyanze ye wa Kiboga West kakati Mitiyana wano waliwo okulya n'okomba essowaani Mitiyana waliwo constituency gye bayita Busujju bagireseemu Lukyamuzi oyo yabaddeyo Kalwanga Mitiyana North ne baleeta Tomusange Mitiyana South ne baleeta Kintu Fred Grace ne municipality ne baleeta Zake Francis oyo abaddeyo kakati omubaka omukyala ye Mukisa Proscovia abangi bamuyitaani omukyalo oyo muzanyi w'ebi Nigeria w'ebi Uganda w'ebi Ghana omukyalo oyo gwe baleese Proscovia yagenda okudda mu kifo kya Joyce Baagala naye mubaka abadde w'Emitiyana naye bamusudde yeye Mitiyana Kasanda naye balina be baleese Gomba njaga kuyitamu wano Mpigi omubaka omukyala tebamutulaze Mawokota batuwadde Kiyaga Mawokota North Mawokota South ne batuwa Sejjemba Martin Ebuvuma naye baleese Mugabi Susan ne Katamba Fred njaga kuloonya districts Kalangala Masaka yes Masaka omubaka omukyala Namutawe John Bukoto Central Masaka baleese Kivumbi Jamil Bukoto East baleese Kanyike Ronald kwegamba Masaka City ne baleeta omubaka omukyala bamuyita Nalubowa Rose ate Kimanya ne baleeta Kuteesa Nyendo Mukungwe ne baleeta Lubowa Sebina kitegeeza nti Mathias naye wabadde Mathias Mpuuga naye yasuulibwa era teyazze mu kibiina kya Nuupu n'olwekyo ekibiina kya Nuupu kyasudde bangi singa kulagako wano Nakaseke Luweero bayina Brenda Nabukenya yabaddeyo Katikamu North bayina Sekabira Dennis yabaddeyo Katikamu South Kirumira Hassan abadde member of parliament ono yava South Africa mukuba kyeyo najja wano n'ayitamu alabika akoze bulungi Hassan ne bamuzaayo bamunaanika Sekitoleko Robert Nakaseke South balese Lutamaguzi Semakula ono avudde mu kibiina kya DP ne bamuwa ticket n'ebitundu ebirala kati nkulagewa bangi Sembabule Lwengo Kyotera njikuweeko Kyotera omubaka omukyala balese Nantongo ekibiina kya Nuupu kyenjogerako so si akakiiko k'ebyokulonda ono gwe bagenda okusimbawo Kakuuto balese Lutaaya Geoffrey yayise mu kasenge ejjaako n'asobola okubeera nti yagenda okukiikirira abantu abo
yagenda okubeera nti ekibiina kya NOP gwe kisimba emabega. Kakati mu bantu abasuulibwa ng'era we mbadde mbakugamba, NOP yasudde omubaka Segona, NOP yasudde omubaka Derrick Nyeko, NOP yasudde omubaka Joyce Baagala, Alan Sewanyana. Mubadde basuubirwa abalala mulimu ne Namulindwa, mukozi munnange, munnamawulire munnange. Namulindwa naye bamusudde, tebasobodde kwera nti bamuwa ticket. Naye ng'ekintu kino kizibu, NOP eyo togibeeramu n'ogamba nti ssebo otudde oteredde, olina okutuuzaako lumu emirimu ng'ogikola ng'ekibiina bwe kyagala. Singa kibeera nti tekyagadde, essaawa yonna kikusuula. Kampala mukuwadde, Kawempe mukuwadde, bwe kityo bwe kyabadde. Mbadde ntunuulira wano ebifo 3 nvudde ku bamemba Parliament, wabula kwewuunya kwange. NOP eyina ebifo byeyayitamu. Omubaka omukyalo ow'Ejjinja, omubaka omukyalo ow'Ejjinja Manjeeri bamusudde ne bamumma. Jinja City Mayor bamusudde naye babadde wa NOP, benkugamba babadde ba NOP bamusudde. Yiganga Mayor kakati listi mpanvu kanjireke kubanga abamu ejabbanyiiza bunyiiza naye bannaffe abasobodde okubeera nti muyitamu twagala obbasanyukirako mwebala kuba nti muyiseemu ate era ne tubasanyukirako. Mubamu b'embuuse ndoza mwe muli ne Zambaali Brasio Mukasa. Wakiso eno sigisomye bulungi, Wakiso sigisomye bulungi, sigimazeeyo naye nga Zambaali Brasio Mukasa musajja mukozi munnamawulire munnange bamuwadde tiketi okugenda okununula ekitundu ekyeyo. Twagala okwebaza ab'ekibiina kya NOP kubanga mwawadde abantu baffe abamu be twabadde tusuubira, ate ne tubasaba okubeera nti muddamu okwetegereza okw'amaanyi kuba baataddewo n'olukiiko bino si bye bisembayo, kuba baataddewo olukiiko olugenda okuddamu okutunuulira n'okwetegereza okulaba nti ddala abantu bano abamiddwa babadde balina okummibwa n'abaweereddwa babadde balina okuweebwa ekintu ng'ekyo tekiba kya muzannyo. Tunuulira Kampala, nkudyamu Kampala ndyoke ŋŋende. Kampala ndaba Nakawalwa, Kawempe Arua. Kawempe eriyo Nalukoola, eriyo Nyanzi Fred Sentamu, muganda wa Robert Kyagulanyi Sentamu yazze wano. Bintu mutugenda bitunuulira ne mugamba nti ki President ate alese mukyala we yesimbyewo, nzijukira yesimbawo kowa najja nga member Parliament namuwa minister, kati minister waliwo enjawulo. Ngenze mukuwummula agende akalulu singa ayitamu najja enjawulo eyinza okubeerawo. Tunuulira gavumenti 2 eri mu buyinza n'erindiridde. Gavumenti erindiridde mwekyo eyinza okukikyusaamu kubanga tulina ekigambo kibayita nepotism kitulina okutunuulira ennyo. Abantu bwe baba mulonzi kuba naye munnansi ayagala era ayagala okwesimba, osobola okwesimba kuba oli munnansi. Nyanzi Fred Sentamu naye ayagala yesimbewo. Kati bwajja wano eyo teba nepotism. Kibiina kye kyamuwadde kaadi era si kakati nepotism ogiraba ddi. Njagala abantu ebintu n'embibanyonnyola ne mubitegera bulungi. Ng'omuleesi wano n'ayitamu bw'abeera MP nonga nti gwe minisita wa gundi awo oba osusse nti ate awadde muganda we era gwatemedde boga nti waliwo mutabani wa gundi yayiseemu nini banga nti gwe ministry eyo yeeri awo tutandikira okugamba naye kati wano bikyokuyitamu tukyakitunuulira naye kati buli muntu ateera olina omukisa okukuba tooki ezizo ne weeyongera n'olaba ddala abantu bano abazze babadde basinzizza ki abalala.
kankomewo nze twahamji Eno ye Salam TV. Sad moments and more especially death are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. Better steady, be better. I got a call from someone and he said he was from UCC and he said he was going to block my number because they were updating. And I remember typing in some things, and the next thing I know, I received a message saying that I had sent all the money I had to that number. So don't be like me. Digital fraud is very real, and many people, it is very common these days. So please be vigilant. Do not share your PIN to anyone. Bella said, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial *206# or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Wangula tukutuku ne sabuni jama. Uliwagula sabuni jama, Prestige Margarine, sabuni owokunaba, owalanzo, owobuunga yosa, owatos, chapa mandashi, baking powder, ebibiriti bya solio, buto wa rinsen, omuzigo gwa kasuku ne tili, nala instant noodles n'ebirala bingi nga biweza obukadde butaano n'okudda waggulu. Abo ofunira wakakonge kojjuza nga kakwingiza buterevu mu kalulu ak'okuwangula tukutuku n'ebirabo ebirala nfoofo ebyobuliwo. Wangula tukutuku ne sabuni jama. Muzikuramu kumandika na teranga nyingiro ne banafa ba MTN wanje MTN walalalo MTN gamachi to get the power to win njagalo ofune lyanyi okuwangula ogenda kuwangula ocha ngenda kubanga bobukade 10 buli wiki wanje ngenda kubanga kwasa obukade 10 buli wiki ku simu ye nyinyi chabonka chimuchoka line ya MTN banabeka buli ogenda okusasula ekintu kyonna ogenda okusasula nja kwese momo ogulira buli ogenda okusasula ngenda kyosasula kyonna kozesa momo ozo kwanga ngenda kwewola kasente kozesa momo wanje ogenda kuinvestinga kozesa momo abwe MTN we jamani ne kwa bukade 10 buli wiki wala kastejo bimala bwe pa wentandika ngamba kyekiriwo wanje nenkwata ku masimu ngamba halo walirudawa tenze tirinyi halo walirudawa zende guru halo walirudawa ndi mutukula halo oliwa ndi mwanange ndi wano mu office ntudde nyiga ma computer nenkuta awa namwe kasita nabenesi okuberanga mwana wote koze ebintu n'amanga epeyinze ebolowinze investinze ngekozesa momo. Remember to dial *165# or use the Momo app to borrow, to pay, to invest, and you could stand a chance to win 10 million weekly. One by
one mix-up bundle. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Better steady, be better. I've been called many times and they were threatening to disconnect my line if I didn't do certain things. So they were reading some content for me, some codes to put in my phone. But I realized the language they were using was not professional, and that's when I clicked that something wrong was happening. So what has happened to me many times can happen to you out there. It's important that you don't give your PIN to anybody, keep it safe, and never share it with anybody. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Tulina essanyu lingi nnyo nkugambye tuli Masaka tuli mu Nnyendo abawanguzi baffe ba side eno essimu yankubiddwa n'ensooka n'okulowooza nti baffere bandi bubi baagala kunziba naye ne baŋŋamba nti ffe nnyini ab'MTN ffe tukubidde olina omwana yawangudde school fees omwaka mulamba bannange wawulidde otya nakubye akalulu bwe mba nsasula fees nyiga star 165 star 80 hash nendyoka ngoberera emitendera webale nnyo abaana nina bana kyomumaze omuteeka ebbali omwali bbali zino endala tuzikozesa eki zino zino endala tugenda zikozesa okuyamba nga tukola projects ez'enjawulo ate zinaleeta ssente endala eziwerera ate bali ayaya kiyitirivu. Eno ye Salam TV. Weba kwenye olaba TV mga Salam TV nkwaniza nate mu kirulo kyaffe kino ekyokubiri ekya program for Mukeze amanya nze Twaha Mukiibi ngenda kubawa omukisa mu kuba amasimu kubanga kati bwe siba amasimu nagawani nagabateera ddi abantu obusungu bwe bayineeyo waliwo abankubidde amasimu wano abayitamu wano ku simu z'emmanyi kakati lwaki basudde Namulindo sinze nnonda sinze nnonda Hakimu Kiza kankutunuli hakibage bade bambuza Hakimu Kiza Lwengo ndo za saji somia Lwengo eina Namuyanja Christine eina oyembako muchala Bukoto West Kamsime Smith Bukoto Midwest eina Nabalamba kakati yao Hakimu najja mu Bukoto South. Hakimu Kiza Saula. Ali ku simu. Ali ku simu. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam rahmatullahi wabarakatuh onzisi. Ye Mariam Sekembe wagamba sikuwali nyali yange. Makumi inze Sekembe Mariam. Sekembe mulungi. Sekembe musanyufu nnyo omukyala abadde alina ground ujini ya Nasoro manyi nnyo. Ujini ya ground abadde ya. Ni hata omusudde MP oli wa nupu.
kasokete obadde kitwaha ndi wanupu nnyo sina kyembadde ndi wanupu nnyo nasolo obadde mwagala okamala omukamazi gulawundi agirina anayita ajja kuyita tugenda mutikinga tiki nasolo kakati soko tunula olabe ani asinza okukusanyusa mu baagudde fako ani asinza okukuluma mu baagudde oyo namulindwa amadde mwaka naye simanyi kisokyawo kyakaddeko kyenjagala twateazaamu awo kikekitulabye okufuna kadi bonna abaagudde abadde batuufu okugwa ate tebalina gulawundi bapaaka bwepansi ate babaddemu kino tetudda wansi kubanga kadi batunda ntunde kati twalekere tuziteeke ku kitebe tuveeyo ne kadi ate kakati kadi atagisabye ebibiina by'abantu ono luyiri kati yasabye kadi teyasabye kadi ati abayiza ogikubanga togisabye tumanyi nti yasooka kuvuganyizeeyo namutegeera kubeera nti yali ayagala kyamubaka omukyalo wa Kampala yasooka eri oyo luyinika yasooka eri n'akyuka onayagala okyuka jeno naye nga nono kwajjako n'ayagala bano basomye ekirowoozo kye siiba bulungi bayitwaha ebintu bino nga binyuma ebyobufuzi nga binyuma bino omubaka omukyala owa Kampala Shamim Malende kati netugenda emakindi netugikutula era netugigaba nina Rose wano nina Kankunda ye mbaka gwe batutte esembabule omukyala nina Rose yagenze sembabule yagenze kulwanagana na kintu sembabule ye mbaka omukyala yagenze kulwanagana nina Rose akakyala akatona akawanva akakayimbi kagenze kulwanagana omulala omuzanyi wa firimu Proscovia nagaye nti yazze mu kifo kya Joyce Baagala Mitiyana kakati awo otandika okwebuuza nti bannange essaala za yani minisita w'ettaka Julius Nabakooba essaala Katonda atandisozzaano kula Nabakooba ku luno bw'alemu awo ali ku simu 058 emu mukaga musanvu yesimu gyoba oyitako tusobole okubeera ntuwuliziganya okuba essimu tusobole okubeera ntuwuliziganya bw'obeera nga oyagala okuteesa naye omubaka omukyala kubanga NRM awo minisita wa lands Judith Nabakooba na buli kimu kyakoze naye mugeri gyatambudde tataawo naye nakugamba disitulikiti eno y'Emityana oba togimanyiiko byafaayo kanjikubuuli katono nnyo wano Mityana togifuga bisanja bibiri tekiriyo bukyanga tugenda emyaka ana kati gavumenti eno byemaze musonyiwa mu katono okuva mu 94 gendo tunulye Mityana buli ajja kisanja eki ng'aweta kisanja eki era Joyce Baagala ku luno tubali tugenda kukutya nnyo tugeri Joyce Baagala era chances zonna wakati ate okyanoonya kadi ogenda kuyita wa waliwo Mubaraka Munyagwa Common Man's Party yenekuwa tiketi oyita eriyo banaffe Mathias Mpuuga anagikuwa ebigambo nga byogeddwa bingi onoogenda wa Mpuuga oyinza okyusaamu sijja kulumba nnyo oyo bosi wange bosi aba bosi Joyce Baagala nkwagaliza birungi byerere naye constituency gye wagendamu teri yaddiddamu ali ku ssimu wangi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mwasize mutya je twisebo oleta sebo alhamdulillah onoyoga kulikayo gye wali owummulidde owange mbadde ndaba ebitambula ze nga ndi ku TV yaffe y'eggwanga byonna ebitambula tubiraba esebo webale kuweereza amina sebo olabye akasunsula bwe kasunsudde nga bwe naggambanga nti ono omusajja tetumulaba segona talabika nola n'ekibiina bwe bamulabye segona mubadde temulaba
nga nayogera nga seguno vote wa mulonda wallahi yamusidda nga mulawo wano constitution wano waffe uno mwakiso byaddala abiri yabulira dda era bunadde babulawo namu yumbu yabalaze nti ine gwanga tumboza tino mujja kukola byammwe naate ekiba kibala naffe abantu feno ku TV nga tumulaba mumulaba nakiyumba namawulire temulabe feno nga tumulaba ati mwina mulabe kati mwe mwamulonda bafa neda sibu tonkubya neighbor wange ndi ku floor number 3 yali ku 2 yewali office kati kasunsudda akomewo ku office asoka alinde mukaba n'abantu basooke bajje babeerewo ne wakayima naye bw'atyo n'akwataawo etufula zambaali olabye nekyejala okubuuza nga bwoli ewa busiro kankubuulize eddala gwe baleese ye yabadde ajja mu kintu kino noleka omusajja ayimirira mu maaso g'omulamuzi n'ayogera n'aseka n'okuseka kakati n'otandika kakati ono gwe baleeseyo oyo kimala katubalinde mwabuka nti mulaba TV nga Salam TV onako olwaleero bwe ngenda mukuumula ngenda kudda tulabe ebintu bino ebyokulonda mu butuufu wakibaita civic education badafa aba electoral commission babivaako dda tebasomesa abantu okulonda abantu mubalonda kati mwafulumiza amannya listi yine yafulumye Nina Rose abantu bemulonda bagenda kukola ki ono Hakimu Kizza Sawula ye wange wadde yakubye musajja wange wano waliwo Twaha Kagabo Bukoto South Hakimu Kizza yazze Bukoto South yabadde ya Nuupu ng'erimu Twaha Kagabo eyakulosinga n'agenda mu NRM ne NRM n'emusuula bannaye kakati awe wali obuzibu ngenze mukuumulamu mwoba kuba ndi mulaba TV nga Salam TV bwe tukomawo tugenda kutandika njagala kulaba ebyobufuzi bino bannange tubibeeramu naye bitugasa ffenna naye tulina obitegeera kibayita civic education bannaffe aba electoral commission tebasomesa bantu lwaki olonda lwaki bakuleetedde Sawula Hakimu Kizza ebukoto east baga nti wano Bukoto South Hakimu Kizza lwaki yazze mugenda mulonda kukola ki okitegeera mugenda mulonda kukola ki n'ebintu ebirala ebyo bitugenda kubanga twogera kutweyongera okusomesa abantu baffe ekintu kibagenze mu bakitegeere katuwummulemu tukomawo tovaawo Eno ye Salam TV. Better steady, be better. Bantu bajjanga bakozi b'amakampuni baba batufera. Nakugamba njagala otereeze line yo ayina ennamba zakuwa okusoma. Bwava ku ekyo nakwongera nagamba nti nteeramu pini code yo ate ginyige mu bwankuba line ye egenda kusalibwako essaawa yonna. Kozi ate abantu abali ewala n'ekibuga mwegendereze nnyo abafere bakolagana n'amasimu saako ba mobile money oyinza ogenda okuteera okuba nti tomanyi nkola ya mobile money oli n'akugamba nteeramu pini code yo gwe n'omuwa essimu bw'ogimuwa alina okulaba pini code yo kitegeeza sente z'omuwadde okuteerako oba okuggyako asobola ozikozesa oziteeka ku layini ye oba ey'omuntu omulala. Nange mwenyini kamwa kwogera bakinkolako ne bansuubiza ebirabo byesaamanya mu kaseera akasembayo oli bwe namulabuukirira yaŋŋamba oli musiru olw'okuba muguddemu wabula abantu abakyaferebwa mwerinde mubeere steady. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS.
Lwaki otuyanira mu jaamu nga waliwo engeri endala gy'osobola okutuuka gy'ogenda nga totuyanye? Weeyunge ku nkola ya Union otambule emirembe ate otuuke mu kaseera mpaawo kaaga nga tofunye buzibu bwonna. Otambule nga VIP. Tuuka mangu mu kifo w'ogenda ku ssente ensaamusaamu. Downloading a Union Let's Go app olunaku olwaleero. Union, the better way to move. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. The biggest street party in East Africa is finally back! KCCA presents the Kampala City Festival 2025, 5th October. Come and join the diverse culture of Kampala. Food, art, music, and much more. Get ready to enjoy lots of entertainments from big and good artists from all over Uganda. The theme of the day will be culture, innovation, and sustainability. On 5th October 2025, procession will start on Buganda Road near CPS straight up to Kololo. Proudly sponsored by Jagenda Primary School ezemu kutegekera mega kulane competition 2025 2024 yalimanga abayizi okuva mu primary and secondary bebatunka era bavuganyiza mu bintu ebyenjawulo ebikwata ku ddiini y'obusiraamu omuli okuwandika ebitontome ku bulamu bw'omubaka okusoma kulane y'ekitiibwa okusoma ebiwandiiko n'okwanukula ebibuuzo ebikwata ku ddiini y'obusiraamu anti omuwanguzi wakwewangulira olugendo lw'e Makka ne Madiina ng'akola wumula n'aba Makka Madiina omuzadde mu ggwanga alindirira mpaka za kamalirizo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda 2025 olwo nga 21 omwezi ogw'omwenda 2025 twongere okutegeera ebyafaayo by'obusiraamu byonna ku mukolo mawuuno gano abawanguzi bo bakwasibwa ebirabo byabwe anti mega kulane competition okumanya ebisingawo kuba ku 0772 40 42 96 ne 0704 03 87 06 biwagiddwa Jagenda Primary School ne Makka Madiina ajjande umura mega kulane competition 2025 ku Jagenda Primary School. Sad moments and more especially death are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. Al-Hashmiya Hijja and Umrah. Oyagala kukola hijja oba umrah ng'okulembeddwa abakugu mu mulimu guno? Jangu otambule naffe mu Al-Hashmiya. Tukukozesa emikolo gya hijja oba umrah mu bujjuvu bwagyo. Olwo ate ne tukugattirako okukulambuza ebifo eby'enkizo byonna mu byafaayo by'obusiraamu omuli Masjidi Quba, Badiri, Uhudi, essamba z'entende Ajwa, empuku ya Hira ewatandikira obubaka n'ebifo ebirala bingi. Tambula olugendo lw'ebyafaayo ng'okulembeddwa abakugu nga bakulembeddwa Sheikh Swalihi Kigundu mu Nabugerere. Ku Al-Hashmiya tukusomesa bulungi ddala olwo n'ogenda okukola emikolo gya hijja oba umrah nga by'okola obitegeera. Tusangibwa mu Ndeeba ku Pacific Building. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 815 111 oba ku 0759 464 669 saako 0772 458 795. Al-Hashmiya Hijja and Umrah. Your challenges are opportunities.
2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Eno, yes, Salam TV.